Kwendi. Bano tusaba abadde muzanyi muziki wa bba wange. Mwayogana mu bubi nnyo we mutyo. Nakiri mansiivu totali mansiivu. Ate no munange okimanyi okubeera ku tesimu anoonya ba Excel ka. Kale kanoonye ebyange. Abamanyi ebibafaako bonna. Kamunoonyeze ebyange. Naye bubali. Gwe badde omugamba nakawulidde ako. Aliwo. Nagamenya. Naye olabate nga tutadde essimu etukolera abantu. Naye agenda akikuba anolimba lwe yatadde. Latuwiza ajja kikuba. Embalo yatadde lwakabi. Neze mbagwe namba nzirayo. Nzira mu makombo. Ajja mugamba wa? Ate gaba makombo kyogamba gaba makombo gwe bannyini. Gwe bannyini kintu tegaba makombo. Bivengako. Siddayo. Era naye kenyini abali mu makombo ewuwe. Nanti era siddayo. Buli omu amuvinga on ya movinga ne movinga. Neyo mamba. Ate Deka. So anene na inaka test. Abala bamukabiza bonna. Naye okimanyi abala abasinga baagala nnono. Abala waki? Wali omwagala koki. Tandikira kugwa. Badde esaaga. Wekize kugwe n'osaagirawo. Yabadde asaaga. Wali omwagala koki. Kuba naawe olinga bali abawala balala. Tewali. Yali akuba koki. Tewali. Just nali mwagala kwagaza. Bwagazi. Naye yali akwagala bwagazi. Ye yali akwagala koki. Namwe muli. Ye yali akwagala koki. Wadde osaage? Just omunyemi. Bancha waba. Nenga yali aguddeko mu kafuba. Lwe yajja ku sheri gye wali obeerera. Ati olonga atandika atya. Iye omuntu omugwa. Olaba faani ye basita bagwa nnyo bafaani mu bifuba. Faani oba olina omugwako mu kifuba. Faani nayimirire nagamba I love you. Ono namugamba I love you too. Nkiraba. Can I give you a hug? Deno jamu bamujjayo ku stage bamuleeta. Era nga muliko ekyo Era nange ndi awo ninze. Nga wakugamba Ama moving on. Kale mbuze. Ndama wakazi mbeera mu jongo ino mimi. Oyagala bagoli naye mulavu. Omwawukana otandika wagira mwembi munala oba osigala oyagala oyo muyimbi nnyimba ze yadde nga laabu tewali. Temundaba nze. Osigala omuwagira. Wanje Josephine? Wanje? Mwete mundaba? Josephine atani kulaba bali mu video. Nafune nga si balungi. Ne bana lero no gwe yakozeseza nga si mulungi. Beba beronda. Beba beronda. Ade manyaka dimwamuduka, omale manywa kati. Bagenda bakwasidika. Kati muulira mutya? Wakati yabalula. Nekyo kinyagala okubuuza. Oba owulira otya nga weekwata ka video ne boyfriend omwe time ne mukapostinga ne bukera ku macha nga postinga mulala. Obwo buzannyo bwa bulijjo. Babukola nga abasajja. Josephine. I love you. We yadda ku bikukujju. Yazo nabadde siryawo salabe kabbaakidde. Kabbaakidde kaki? Nokwe nabadde mpitambuye boyfriend wange. Nga bamukoledde surprise oba nga alina gwakoledde surprise? Alina gwakoledde surprise. Anengamba. Nga gwayita girlfriend? Nengamba ebyalaavu. Nabiziika. Kati wawulidde otya? Naera sibulinnyo. Onakyo wajjukidde mu mwaka akadde? Era ojjukira. Moments Ngamba obudde wange kale. Ate ne mwakola ku budde. Ye abatayononye budde. Ate ababonoonya ye munyini yababyonoonye. Naye kyagenza okwapendinga okulaba nga omulaba akoze ka surprise ka birthday nga gwe kusaidiyo naawe kiri kitya? Ngera nayo mutima gwayiika. Gwe obadde okyamukonsideringa? Nga tomwendako? Edda. Waliwo ebintu byeyali akomplainingako nga tobitwala kikulu. Tewali.
yogera mazima awe mwakola mugamba nyoka tewali naye ng'ekituufu okimanyi omusajja yagamba tumanya abasajja nti balina engeri gye bakomplainingamu ebintu byabwe nga si byakuyomba n'akireeta mu mpolampola gwe n'olowooza kyakusaaga n'okibuusa amaaso ate ebise laavu nnyingi mbabuulira ebyaddala laavu zifulya oli abakuwa red flags nga gwe toziraba yanze munange nange kyekiri ewange ogenda okugira oti tewali kyabaawo oli nankyawo katunga tekampisa bulungi nati kiri kirowoozeeko ku bintu bye yali akugambyeko oba gwe wali tomuwabudde todde ku mukutu muli kuki komyewo mu kirasi nza okuba wali tomuwabudde naye ekyawa bambi abakazi mulinamu engeri embeera y'okuba nga mufa nnyo ku mirimu mbadde sinanakimalayo naye gye buba ne gye bulaga mutunenya nti tufa nnyo ku mirimu naawe okufuna omusajja nga naye akola nnyo mubuuze butya nga muvuzi wa tuleera ate nze kyenkugamba olunaku lwe nabeeranga nga siri bizi nga teyeerwa abaali ki abali bizi kati jjukira ffe emisana tuba tetuli bizi naye kati mwe mukola kiro mwe ba DJ ogenda funa dde obudde wange emisana ng'okomyewo emisana nange mba bizi sometimes nga nkola mirimu gya waka kati awo tubeere tusafuna akatayimu aye wetubanga bagenda ofuna akatayimu zikone 12 oba 11 naye ate kati ngenda kukola kyensinga omumanya okukola tekuggwayo tekusobola kuggwayo ate essene tezikoma lero ne baba bakwokeza n'enkya otogega bakwoke kitegeeza ki nti mu wiiki woba nga tugeze obadde okola mpaka ku makya osobola okuttamu ennaku nga 2 ng'onyuka ku kati si ku 7 okitegeera anti kasi kyenkugamba kati nga oludde misenga kulomukaga yeba ofi yange ate kulomukaga nga lwabeera bize nnyo no kategedde ekeŋŋambye ofu yo neenawe ofunayo ofu endala tetugenda tosobola kukola mpaka nebakugamba nti beerawo otulawo okole otukana obumulamuko yadde bakuwa eri ofu nekyembali ntegeeza nti okola tekuggwayo olumu era ofunamu katayimu n'ogamba mu wiiki omuntu kamuweemu katayimu kanakweza oba kale lumu olutwalirwa off kubanga osobola okuba nga ogattaganya ebintu era osobola okwogera ne mukama wo n'oyogera naye ng'omuntu kubanga omanya nti wano okola neera gy'okoma okola era olina okudda wali abatulaba tetwabanjulidde asooka eri mu black bamuyita Josephine ye yali atuddeko wano mumujjukira secret gwe yali awaanawaana ebyoya manya bya kikaaki kumagulu n'obulevu byoya era n'amutendera nti baba mu sukaali yoyo ani atenda yennyini nze mwa musukaali era Josephine twamaliriza aduulira abakyala eyo nti oba towomalya ku bikajjo nesukaali ndiizi amakati awo security code kagusaasanya ye mumanyi nibiwomerera nibiwomerera international omwana senior leo tulinako omupya ku board era ndi happy nnyo mu meetinga so amwanjula kusinga yewe emanyi Sheila lisiramu oba pulisira naye ng'olyogedde mpola abasinga tetuliwulidde yakikatoliki ligwayo lete ikomaawo Sheila Sheri siri abasiraamu teri musiraamu gwe bayita Sheila taliyo okay nsonga lwaki njagadde weyanjule obadde oyogera wali oyogedde ebintu bibiri byenjagala okukonfaminga sooka ogambye nti sookera ogera ogambye nti tugambe off yo ya Saturday kituufu off yo ya Saturday ngamba kati kubuli obudde biri ebyabeererawo kuba kati nakyusa omuli badde manyi nti era kituufu ya Saturday then tuddeyo wali wogambidde nti
boyfriend yakoledde omuntu omulala ka surprise kati oyimiridde otya tewali kiriwo bannaye nange tewali kiriwo perfect match banchawa ba naye tebalina nyashi Josephine okwanga konkonga luki oba okwongeriza ayimba tonema banchawa kompindi bwendeka nkulase sima mpindi yo kusensonga giguse mna ate olidde ngambye eki anja kutumirako mukulu amot okuva ku da point ba big up on yourself kulwamoti off yebera yaddi eyo mulimu omupya golo sikakasati nina off temba na off kisinzira ku bakasitoma it's not like kisinzira ku bakasitoma off nga jaina wakola paka saawa emu kati bala saawa emu ennyusa ayina off okuva saawa emu ey'okumakya paka saawa emu ey'olweggulo paka saawa emu ey'ekiro zirina musanga ku mulimu yeyo off you get spaghetti ekyo nkitegedde njagala kumanya ogwo mulimu gwammwe kiri mu mateeka nimulina tandika kiro temulina kola misana kiri mateeka wamma kiri mateeka anti tulabiranga ku bino ebyemipiira tuli asogena ne kusaanyiza okumakya nasayendibaye n'avaayo nagenda ogwo si mupiira kisinzira abasingo kisinzira na kitundu abantu bamala kunyuka ne balyoka bajja mu ate bajja kisinzira na kitundu bantu balimu ekyo nkitegedde omu abatabamu misana nga badda lwaggulu emu gye baliko gyakudda lwaggulu mulimu abakola olweggulo ng'ate beemisana ate basiibawo wakati omuntu yandibadde alowooza kati kwono omukyawe nogamba nti tulabe engeri gyogera nga oba omutimayunga mwenna abakyawe tuli bakyawe naawe oba onfuna nze mbafuna kuŋŋaanya obugirasi ntubuza wamu naye nga mu off anti kati engeri gye tuliwo ababiri aba asobola okutambula nga mwogerezeganyiza naye tuba tetwogerereza awo ngenda kira Josephine nti oli mukwano gwange lwako naye teeseza osobola obikkirira omuntu ng'atambudde azimaawo babiri continue mushana tugende maaso kuwaayo nange mma neewaddeyo kubanga ema ŋŋamba nti kati nze agenda oba ogenda sigalawo okitegedde naawe obikkirire nga bwe bakubikkirira so kitegeeza agaja awamu kiringa kangereze kiringa nakulejjo kyekyabadde awo yagalera nkoonewo tubireke tugende mu maaso tudde ku kye tubadde Sheila kyekyabadde ojja yuli abigambye era abamalireyo kubanga gye twabadde jjo saabalabyeyo yabaddeyo nammwe ebyaddala temwamulabye wali wabadde abantu nga tebasobola kundaba ate ffe twawadde mu matala wandibadde ojja n'otukoonako lwaki okola ebintu ebyo nabadde eri ku kawunta eri ebyaddala abasobola okukoona nasoose yimirirako ngene wali puulu naye violence eri ku kawunta kituufu olwedde olina box ate obasobola onoonya okufuna ina box ena kyekyabaddewo ntegeeza eri ku DJ box olwedde abadde fixed towabadde sekureti omumanyi bulungi nze oba omukyambula mbadde manya ate gwe gwalina okugamba nti siniyayono bwati ebyaddala gekyoba omanya nze wali nawadde mulambuzi newalambudde naye nze naganya olambula tova abasinga saabalabe kirabika bwetandwanabye wedda wenyimidde nga weewo asaagala alambula era wawonye eno talambula kuba nasoose kujjayo obudde bwabadde buti nga ndeese ssente tegeeza omukulu yabadde ali awo yabadde akyaliyo wataze booking ate nadde muleetedde ssente
Helsi notalambula kuba bali kufunziza nokakasa nti n'embizi nva Wamatoti asandikwewadde ne bandikufunziza nzirage sikirinaako bizibu yisukagera nze nemuyita mabega muti naye olaba ekiyinza nsaba noluli nali ntunuulira vidiyo yaffe gyetwakola luli nga mubeera wano nga munyumya naye nga amaaso gali gati mutunuulira piki eziyitawo kati omuntu abanga alaba nti mbanga abatunuulidde mu ggulu muti abantu babanga abayita mu bire bati babanga balaba bato bayita mu bire kumbe amaaso gali mutambule abantu batambula kuko banaye batudde wansi muko ekkubo liri waggulu muko kati tuba tetutunudde mu bire naye abantu baba basala badde eno amwe bakuba ne kujjamba ate tugenda mu nkadde ka bululu tusuubira okwesimbawo ku balonzi etaga abalonzi batuwe ku bululu naye nga kyera kirungi nnyo okusanga tubaawo nnyo tukuba ekiboozi kyaffe tunyumyamu n'abantu abatujerega ne batujerega abanyumirwa ne batuyita ne batutwala out crusade saba zikyaliyo crusade ngode ja crusade naye ensi ekuze togamba ensi yali nto wangi yali nto how kubanga tuli muri independence ya myaka emeka tegeza tugenda tweyongerako omwaka segedde drive kyekyo obadde nakyo gamba bale nyala nnyo twanjule ku nsonga ezimu kubanga bano abaana bayise nnyo mu mbeera bambi ebanyigiriza naddala mu nsonga z'omukwano batugulire ku nsonga Dr. Love the boy. Kino kyoba oyitamu waliyo n'ababambi abakiyitamu si gwe wekka oba ogumya n'abalala abakiyitaako abalala ate nabo basobola okugumira ku ggwe ng'olina kyobagambyeyo nabako kye bawulira agamba olaba noyo omwana yakiyita okitegeera so kitegeeza woosirika oba otulidde abalala batasobola kufuna mukisa ogumya ku balala so kati wolowooza muno olaba ne mwana bankoze nnyo bino nebino osobola n'okubyoga tetulina buzi tulinganako amagezi oli kyetinzeko Sheila oli kyetinzeko gumu ebiri nedda naawe si gumu ebiri buzannyo bwe kyekyaliwo yesi bwali busungu bwali busungu imagine ekintu ekyo kyennyini wankyogerera ntya omuntu yali akunyiizizaako mbanyiza nnyo ng'ate olaba onaakwagala n'oli akwagala ate oli yakumanyiira gayefa kinensi oli nga yakusaba dda date genda outing ng'ate alina mugamba ne kasente ate nga kano kakumanyiira abaana bano kyebaliko tebakimanyi ekitegeeza osobola obeeraawo ng'oyagala omuntu naye nga okimanyi talina sente naye nga wali abakwana balinamu ate nga ye alaba ng'oba omwesibako ebyadda kumbe ye byakwesibako lwaki mba mulowooza nti omuntu aba alowooza nti omwesibako mba mulowooleza abasajja nanti obuzibu bwetusanga n'endowooza omuntu aba alowooza nti omwesibako gye buva n'egye bulaga ffe batukyusa kati gye yavudde badde boogera bulungi nani ne boyfriend we just ka misunderstanding just wama ka misunderstanding ne kajjawo awo yavuddeyo okujja okukola ka blacklist ne kaluma shege ayo omusajja oba oyagala nkweguye oba oyagala nkukubire nkulokole nkwetondere oli yalinga agamba nti oba nagiba olaba omanyi yakebedde simu genda maaso nasangamu message nate yabadde naye yakisiri wakitwala engerawo ogamba kati nga gwe oyinza okusindikira message naye nga yakisiri nanyiiga nemunyonyola nandaga nti takoze ekyo
Akkiriza. Message isiru ya desomete. Iwe ni yakisiru nange njagala nzisindike muko. Message z'ekisiru ezo njimu kukozibulira. So ey'ekisiru nga mulimu ngaki? Ya kisiru. Ezo unajijjamu nandi jibarasa. Yali esomete. Yazanjijjukira. Gayi yali awandise ntiki. Njagala kumpaako. Doma. No. Aba government yali agezaako kunkwana. Kati oyine yali audio note yali text. It was just a message. Yes. Nemuga kati goza buyakwana okola kyo mwaga. Mama nalaga nti anyize nnyo na blocking. Nenga nga tetunaba kumanyi kati empozi oli mugivuga speed tutuusa ku nkomerero oli mu kusereka. Bwe baba bakulese emabega goleka bakuleke emabega. Atukolera abantu tulina okumanya kinsanyusiza ku Sheila. Ye talina bulevu nene alina ebyoya ku mikono. Annange alina obulevu. Tebabala. Babala buli obwa. Babala buno obwa. Bajje. Wachi tomubbako kamuno ogagawala sekulete. Laba nerisa. Mwana tukwesha. Josephine bagamba yagaliza ofune muno muwaka levu. Ate wenfuna obo. Tuli ku Sheila. Tuli ku Sheila. Simanya Josephine wajidde tukyali eri. Nagira ba message. Yajibikula nagira. Nayomba nekalakasa awo nemugamba katoyombera kinemubuza gwe kyogamba buli obakangeza byine namba yonga kwana kitegeeza nti oba omwagala esimu yaje kunyaga onyazi azini yali yebasi such a good wife asokwa ku simu yaga wena kwate yasinga webasi najja password nangamba mpa konze nga sisubira mu kibi yeah kumbe jeri kumbe message yasimaina kumanya nti jeri yali kwa WhatsApp ba SMS yali mu SMS ya WhatsApp. No omuntu yasindika message wali onyumya nnyo naye. Omaya ku muntu okwakyakanya nenga gusingana obutayagala namba eziri mu simu. Singana obutayagala kyokate yaleta ebizibu. Naye nga tugenze ku nsonga eyo. Nayo sinawo soka ne otekako mu nsongera yo omusajja. Nga n'omusajja nawo omusabye essimu. Nosanga message y'ekisiru. Naddala nga mu mutima gwo obadde olinamu ekintu ekisuubiriza nti ddala gayi wange ayenda. Naye omanyi nti endowooza y'abakazi si yemu n'ey'abasajja. Tekatoza sooka kusaba essimu yo. Gwe omu batasaba abatono. Nze sisobola. Nati nze wengisa kaye yono yo fine gisabi. Nze newenkeberamu bya kisiru nenyiiga. Mmanti maasobola okunyinyonnyola. Nanetondera n'ekigwa naye gwe omusajja newenkwetondera nziramu ntya oba olaba toneeguya esege oba olaba teweeguya naye ensonga eno mugivuga speed nedda secret nedda kyoyogera waliwo kuba ng'ensonga eyo etuuse omwaka akadde ng'oli muketwa kuba omuvubuka aba akwagala oba nga naawe tugeze ng'omukazi akwagala tosobola kuŋŋamba nti okira bukezi just ku makya mu message emu n'obulokinga someone. Okitegedde? Kitegeeza waliwo akantu akava emabega. Kasobola okuba akazze kakola akajja kakuze tugeze nti kayinza oba tekabadde ku eyo message. Naye nga waliwo abibadde biriwo naye nga byefaanaanyiriza. So kati message ate wejjamu ne kyabika bwabisi. Naye nga waliwo we kigenze kiva. Zengamba kiba kyekwaso kubanga lyoba okeberedde essimu. Olabadde omuntu nga naye ayagala gwe oba omwegulako otamukubira essimu nga takuba nga tafaayo kwegamba nga ye kyayagala gwobeere nga gwe omweteekako. Emirimu gye yali akola gyali gimufuga kyenkana jabuva ne jabulaga olaba badije nti sebo bakola kiro naatekinga ka time nakuba nawakuwayo eddakiika zitya bbiri nagamba ndi mukuddamu ngenda kuddamu kukubira nga nyinyuse akubira ddala ali ku university naye ng'akola naye ng'era olumu abaffiri basiga nti mu kaseera abamwewe
Yali ku university sente za time. Abana basoma. Kagamba sente za airtime gamba kimu nti bana basomera. Laba bangi. Wi-Fi. Era yandingambye ku Wi-Fi. Kandi kwaseza Wi-Fi. Abatuwuliriza ngezaako okubataasa. Mulimu abasajja bakulemerera otaasa. Nga bakusobera engeri bakolamu ebintu byabwe ebyaddala. Kuba naye waliwo obuntu obutulema nga butini nnyo ng'omukazi abunyonyola mu mutuufu. Nawe n'olabanga omusajja aliko ekikyamu. Sigamba nti oba obeera omwagalako ssente. Nze nali nkolera nze ebisede bisinga. Sheira kyolindako kireeta abakazi bakikozesa nnyo era sekwetako katego. Anti ulira. Mukazi agamba nti sikwagalako ssente zo. Nze wange alina kati. Ngende mu mpola. Nze kamba wekizangu. Nze nali mwagala naye nga sigamba nti mwagalako nnyo ssente ze. Ole singa mwagalako ki? Nali mwagala nga ye nga ne wampasa temeka simisoba mugamba nti lwaki ompadde. Bana true love ekyaliyo. Nze nyina true love ayogera. Yange yasemba. Nze nyina gayi wange DJ. Yasemba ndesiga. Nese akaseede kangama bakabanga afunyewo buno bwe babafuuwa. Naye akake ka mwezi. Nesidanga kawo nensaba gayi wange 10. Olw'ensonga nange. Ate nange siddawo ne mugamba nti pasente mpozi nga yeeyagalidde n'ateera. Wekuba kwesibisa nviiri nze esibisa wekuba kola kinkola. Nange nali neekolera nga naye kyemwagalako. Ate obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja amanyi nti omukazi alina okulya. Mpulira. Akukebeerako. Mazima. Shegera nawe bakusindikidde ka hey ng'akulowooza. Naye okuva gye nnava tekaddangamu ne ka hey linnya ku ssimu. Akubaze yeeyagalidde. Oli omusindikira ne kati awo. Misegu oba kale how was your day? Blue tick. Nate naye. Blue tick. Abeera mu bitabo era ne ka message okaddamu ne ka. Mugamba ffe twasomeranga tetwabanga mu bitabo. Mulimu simu ezimu ez'ekuba blue tick. Nga message tonagibikola naye nga ye blue tick nze. Ginako. Tosinga nko message ku WhatsApp neekuddamu negamba n'omuntu ojamala omufune mukadde bwe kati netaliko tokirabangako. Kati lwaki abatalooza nasindikira. Nonga kitegedde kyengamba. Kitegedde. Naye oba olumu ebintu bino bajagala ekintu kitwalemu anga endala. Oba mulonda abantu abatali bammwe. Kirabika. Naera kati ataliwo yatya. Josephine tutandike naawe. Era nze wandise. Biki byo considering okuchoosing omuntu? Nze neeyisa. Eneeyisa. Tugamba omusanze omuntu n'atandika okukwana. Omumpima otya n'ogamba ono obyenjagala kino nekino abirina. Biki? Kati nga we tuli wayoga yasobola okujja nankwana leero. Sigenda mukiririzaawo. Nasooka mu following okumalanga weeks bbiri. For example, ekigezo ekisooka nze gyendi. Oba atusobola kungulira lunch. Supper. Toba musajja gyendi. Ekyemisana n'ekyeggulo. Olina okulowooza tolina nti Josephine ngenda kukubira nkusaba esente nnedda. Kinakuba automatic. Olina kwelowooza nga gwe weerowooleza nti kati nnyina okulya Josephine yalidde. Nga sinnaba kulya kamukubyeko mubuuze yalidde. Onkubya nenkugamba baby sinnalya. Kikakatako kubanga wajja gyendi ngoze kunkwana. Ebirala. Nze ebyo byenyinza obbawaako. Tofa kukala? Oba muddugavu. height? Tofa ku buto binene. Nze sifuddeyo. Kasita aba ne kyenjagala. Ate obudde n'oba tompadde budde bwo nnyo kiri awo. Kubanga nange siri wa budde nnyo kiri awo. Nze bufana jabulaga nze obuzibu bwa nnyina. Obuzibu bwa nnyina. Sajja we nnyina. Wamanga wano badijje. Kuba nawe wama sometimes tebaba na budde. Nze bwe mba nonda omuntu ntunuulira nnyo. Siga namanya nti kati. Olaba nga najja nonkwana sijja manya kati oli wabadde wati. Mu kusooka yali simanyi mulimu gono gwakola. Naye kati ngumanyi. Yasooka kunga ndi mulimi. Era mulimi. Nze ndi mulimi. Ono DJ wali eri ku lodi.
Shege. Jirengede. Kati azini. Remanyo lusinga. Kati kusande. Kusande. Wechiba kisobose. Kwa ore sande rondo mani. Emisana manso otambula. Nengende omulenzi wange. Aho ne mwako budde. Nze mba nondo omuntu ntunulira nnyo omuntu ekisooka asanyusa mutima gwange n'akusa amaaso gange. Oba ali ate azongazi omutima gwange mumativu n'amaaso gakuse sijja kuddamu kulaba walala. Then ekiddako kumanya anantegeera. Kansalemu olulimi. Akusa amaaso go. Nga tolabe mulala. Ontegeera. Nkufunye. Nze sibasajja bonna. Kubanga tata siri mwana muto nti nakatandika ebintu ebyo netanga kunnyonnyola nnyo kigenze wala. Gosobola okukkuta amaaso go. Lwakuba unfortunately ebiseera bisinga olaba omuntu ngoyo nsobola omulaba nga wallahi akumala nze amala. She is enough completely 99%. Ate wemwekyawa 99%. Anti uliriza nene ngendo kola move ngate ye siye wange nga ye jali ate walala osegeda katate ne nwana bulwanyo okumwesibako wallahi nga ye siye wange osegeda nengoludde nenga nze nga nsaba kanone ngamba mukama yono gwe nali nkusaba mukyusa dde wange nenga ajja nga boy bamutaddeko olujogere nga bisuno tulaka musika kati bwe buzibu tubaamu kati kyangu nnyo okulaba nti mbadde ngezaako oli nemererwa kati mwe mulaba nti oyo yamukyaye nadda ku mulala omulaba wazunga era kye batulangira mu bwenzi kuleeta otunuulira kiggwe oba olondo ebyaddala sigenda kugera kyenje tunuulira nnyo kubanga nze nina omuntu wange ow'omunda wasiima nze ow'okungulu wakisisiima omuntu wange ow'omunda wasiima naga nonno okungulu asiima busiima ekyaddala nze naye bwensika n'ensika bannange twewozaako nnyo nze ekigenda okunemesa abakazi kwewozaako ekigenda kulemesa nnyo bakazi sigenda gamba nti no saagala kwewozaako naye waliwo ekisukka ekinnuma oba ekirumwa n'omuntu omulala simanyi oba gyali naye nga kimuluma nti omuntu asobola kuwa time kutegeera gwe naye ate asobola okugaba time okutegeera abalala abalina kye bamugamba. Ate omuntu tasobola kuwa time kutegeera birungi byo naye asobola okuwa time kutegeera bibi byo. Ate tetujja gamba nti bibi tebiriiyo. Tetujja gamba nti bibi tebiriiyo. No, olaba. Tetujja gamba nti bibi tebiriiyo. Nsobola oba nina bye nakolako fine. Naye ate era omuntu asobola bivaamu naddamu ki? Babivangamu kirala. Kobenga omuwala gw'osanze omuwala abeera mupya era kyovala omusajja yagamba yotannavugamu eba mpya. Yaman. Omuwala yena osobola osanga omuwala nga yena gy'afudde naye nga tambudde ebyalo nga ebikumi ebya nderi naakusanga waakusanze sofa fine gwoba omulaba nga mupya naye nange saagala tunuulira wajja ovudde kati mbala kino kyetukola ki kyetuliko naye gwe wootuuka wootuuse osobola osanga oyo notandika omubulizaako kino nakyo nakino gwe noopiikinga ekyo n'olema kutegeera muntu oyo bwe buzibu abawala bubeerawo kyokka laavu tewangaala kamala okukola nkondo ne Sheila bw'otunuulira ki oba olonda omusajja bw'oba olonda omusajja nga gwenjagala aba alina biki wasasako nkubeera esi tofaayo nze kyesooka otunuulira kisooka saagala muntu yeemanyiza nnyo najja kale nga bukasera oba abeera asaagiriza na buli omu kyaliiwe talinako nti wano wenkoma ate saagala muntu munene nnyo ekyo genda mu maaso kisooka obukulu saagala muntu munene asaagala muntu mumpi nkiwulira ate saagala muntu nga talina nga kale mwavu nnyo saagala bonaabonanyo amaye wanafunyako mayi basimati waya
Akimanya asobola okusaba ssente ate nga tasaagala eva ku kino nti alina ekizibu. Asobola okusaba ssente za langi basimatwala. Omufunako ko? Namufunako. Nyabo. Yali mulungi naye baaba nabeera naye yali weekend. Nga yagala gumuteekemu. Kale si kibi naye mba njagala nga kijje out of love. nga takusabye. Nga nawe oba osabye ng'olina ekizibu. Nga muyambanga abaagala. Nga oyagala nkuteekemu. Awo saagala. Naye kirala. Nze saagala muntu alina antijjirako. Alina katijjo nnyo. Kiki oyita katijjo? Nkubira ku makya, nkubira mutuntu, nkubira kawungezi, nkubira ekiro. Okola ki? Eyo si ye time. No. Sindikira heyo oba ku makya morning, kubira mutuntu, ekiro sindikira message ngamba nti weebase nti tusula bulungi nti. Lwaki ekiro toyagala kukubira? Ne onkubira kale ekiro naye nga senti no bikaseera nti onkubire nteke ku pressure kati okola ki? Oli ddawa? Tagala kuntikira. Nti aba n'ebyokukola. Kitegeera. Okay. Oye muntu bwati wali mufunyeko? Kyekyabaawo ate? Ane bye byenkugambye. Bye byabaawo. Josephine. Oyo omusajja gw'otunyonyodde wali omufunyeko? Byonjogedde? Wange nali mufunyeko. Okyamulina? Kyamulina naye kati connection ntini. Era tuli awo. Nga emugambye osika omuntu ajja tajja. Lwayagadde kali abadde amaze ennaku ziri kuva from Monday. Yazemu kunkubira yesterday. Mukyali mu relationship? Nze omutima gwange genda kale guvaayo. Nze simanyi kyaliko. Siri gyali. Aho simanyi. Kati akimanyi nti omutima gugenda guvaayo? Sinamugamba namukubisa bikolwa ebyaddala. Lwaki mukola ebintu ebyo singa omuntu omugamba? Aye mugambe ye abatalaba nti byakola. Kati aneyakwanyisa mumenye omutima nga siitudde nakutya. Omanyi nti n'abasajja muli babi. Era kati nkola revenge gye bayita revenge. Saagala love. Ate kati obonereza abatali musobola. Saagala love. Saa muntu ajja nangamba nkwagala oba onjagala kuki. Oyaba kwagala ko. Saagala. Twasigadde kukola ssente zaffe bya love talibanga. Kati nekola ssente zange ne negulira ekitono kyennyina naye nga sirina bigenda kunteeka ku pressure mbw ate biki. Josephine bw'oyogera ng'okulembeza ssente obanga agamba nti omusajja asobola n'okujja n'agamba meka. Nedda nze ekisinga okunnuma gayi wange. Tuli mu myaka ebiri. Bantutte gye bantutte bankyusiza gye bankyusiza nga tusigala twogera. Newali mbadde yajjawo kolumu naye nga lunaku mbadde nsulawa waka boda gumu bbiri nga yateekamu ssente nga lunaku omukubira nga nze simukubira ali we mbadde. Kawe naddamu omukubira yemugamba bankyusiza ze navuddeyo kubanga twali tuyombyemu ku ssimu. Nze navuddeyo bantuttewa bulega oba omanyiyo nange nze mmanyi. Nze kisinga okumalamu amaanyi obeera tonkubidde kale kumbuuzaako. Kindaga nti olina ebirala ebyokukola ebyokukola. Okuva olwo paka nakati yazzemu kunkubira yesterday. Era ejjo namubuuzizza gwe lwonjagadde kati lwonkubira tulinga abasikaŋŋana kati omuguwa nga olina kubeeranga okumpi ng'okubanga. Tonga kati nkuli wala tosaba kunkubira. Kati olabika oyagala kuyomba nga saagala kuyomba. Neekera ebyokunyimalima nti oli mukazi wange nkwagala. Since Monday nza kukubira. Ozemu kunkubira leero. Anna, Sheila, ku bakyala endabika yammwe. Abasajja baba babeetanira nnyo naddala owererebwamu. Omusajja yali akuweerezaako message nga akusaba ebitundu bye ebyekyama. Omusajja yali akusindikiddeko ebitundu bye ebyekyama. Era naye yali amanyi. Siri mwangu nnyo tosobola yabbi nsindikira amanyisa agaba bintu byonoonesa. Yali tasobola. Josephine kyali kikutuuseko? Tekintuukanga nako. Mpoziko bano betusanga just ku imo.
Ku ima basiru banji. Ima abasiru bo be basusseeko obungi. Yalina muyindi. Sira nga nkyalina essimu ennene. Nga binsindikira. Nsindikira nga bakuba ne video call. Nga akuba mulage ebyange omujjako nno nga balemezaamu nolemezaamu. Abasiru abayindi abo boolaba. Naye. Oba babeera babagaye abo. Buli kadde. Naye buli basokazi gwempulira complaininga ku internet. Bakuba ku messenger. Bakuba ku imo. Bakuba ku simanya Viber. Nze yasinga kubanga ku imo. Yange yasinga kubanga ku imo. Kubanga yasinga beeranga nnyo ku imo. Nchatingira nnyo ku imo. Nga kuba. Ati wamwajjako otya? Namwajjako ntya. Saddamu kubeera ku imo. Wajuvaako? Nenjivaako nenzira ku WhatsApp neziketa. Anti kati bali kye bakola. Atandika kusindikira bulabulabo. Mpola mpola. Mpola mpola bwa. Ngeno kakana nga kutandika okusindikira obusooka. Saddamu nagera kubeera kwero. Elo okonga isi. Nekigamba weyambule. Ndaga. Kati omusajja yali azzeko nagamba ninamu omutwalo. Abo naye babasombuyi bangi. Babikola naye era omutwalo tewali yali akiŋŋambyeko. Boogera mu ssente nga meka yali akyogedde nga takutidde. Najja ne bagamba ninamu olw'ekkumi olugjawo. Gaago olaba neetunda. Ateekako feesi ebanja. Addamu. Ate enkolwanyi weesiri yasinga. Esiri yasinga nze nange neemanyi. Josephine, kyali kikutuuseeko? Yembadde. Abadde yinginiya ng'avuga Prado. Yankwata ne mugaana. N'agulawo zibbiya. N'agulya baabe nali nkola nabo. Nagamba wapulu mpangire oyo omuwala. Kubanga yeekale abawala b'ebyuma ayitamu buyisi. Aye wamala okuyitamu n'atandika okusoma. Okwesomera ku banne n'akunyumyako. Ekinza abawala ne baŋŋamba. Ne ngamba olaba muŋŋambidde ono kisegeeza bonna abavubuka bakono bwe batyo bakola kiwirali. Kati nga bwe tubeera ne bagayi mu byuma n'onyumya n'ono n'onyumya n'oli n'oseka n'ono n'oseka n'oli. Atandika kuntambuza gunya neebaseeko. Omwana atuma bamaneja bawo ku bbaala n'abagamba mbeere mupitira oyo omuwala. Kubanga maneja waawo omukwano gwa boosi waffe. Najja n'aŋŋamba wegenda weebakemu naye kiro eki. Agenda kuwa ssente zonna z'oyagala. Namugamba nze seetunda sirina ssente. Nze mba nsazeewo nti ngenda muwa nga neeyagalidde. Awulira nze sikungula buguzi siri malaaya. Oyalaba nga tekimayiridde n'antuukirayo kenyini n'aŋŋamba nze ssente zonna z'oyagala. Ngenda zikuwa. Tugenda ompeeko. Neŋŋaana. Abaana ne baŋŋamba n'okola ensobi eti. N'aba omuwaddeko ng'omwagadde. Nga si bya ssente. Ogenda keera ku makya nga ggwe emboozi wange. Nga tekyali agambako ku kaaloka. Gayo okuva lwe namugana yafuuka mpalana. Taddanga ku kaalo. Taddanga ku kaalo. Paka nakati. Ntuuse kuvayo nga tazzeemu kulinnya ku kyalo ekyo. Wali ogenzeko ku blind date? Oli gwogenda naye ku date oba omumanyi? Osooka kulwaza. Naye nze seefasafasa nnyo bantu. Kale ndi musiisa kyenyinza okugamba. Josephine, wali ogenzeko ku blind date? Ne boyfriend wange. Kati boyfriend yamala n'afuuka boyfriend. Mwesanga mutya? Like mwesanga mutya okugenda ku blind date? Mwemanya mutya? Goni bya misomo. Ya mikono ng'ebyo. Otwatandika. Blind date yali etya? Eyali ndi. Twalizawo. Bwe watoka wasiimirawo oba wasoka kutyamu? Saasiimirawo, omuntu tosiimirawo. Kubanga twali tuli mu weeks 2. Nga nnyina sooka kumwekenneenya. Almost ffe kyatutwalira gyali emyezi 2. Okukola kyetwali tulina okukola. Okubanga omusajja azze n'akudatinga first time nga tomumanyi tomulabangako n'akudatinga no acceptinga mugende mu maaso n'okudatinga kikutwalira bbanga ki okumuwaako?
Asanyuse ajjukidde. Sejjukidde. Karaga ekitwalira bbanga ki. Naye tekituukanko. Naye abayizi abato bonna bwe nakadeti nga basooka kuba bakyali bange. Kakyobola kibuzo ky'omubuuziza sina ansa yaakyo. Sigenza olabika olwisa. Kwe kuli okulwaza. Banna. Ezigeza n'omwaka gusobola owera. Nedda. Sigambye basooka ze kuba bakyali bange bonna benda nakadeti. Okyokotya omuntu okuva ebiseera ebisinga batudetinga abantu ojja omukwana n'agenda ng'akukyusa akuze ku kyali oyo aba kugana naye ate tulwawo nnyo okulaba ng'omuntu ozenga kyali ate n'omala kale abasinga kale bamala ne batuyamba ne batuwaako naye teba relationship aba akuyambe buyambi omuntu okyusa otya omuntu okuva ku kyali n'afuka ate nno binyuma ng'omuntu abadde kyali w'onamala n'afujjukira kati buli kimu oba omumanyi. Buli kimu oba okimanyi ne kati oyo n'aba yamugamba. Nokyuse topic endala. Buli kimu oba okimanyi. Binyuma. Josephine okyusa otya omuntu okumuzza ku serious relationship ng'abadde kyaliwo. Nakyo okyuka wekka. Gwe mwetandika owulira ng'omwagala. Mutandika owulira nga mulinako feeling. Fa abasajja of course tujja n'ekyo ekigenderezo. Toli mwana wa mama, toli mwana wa taata. Era okyuka bukyusi. Mutandika owulira ng'omwagala. Nange boyfriend wange twagenda tubeera mu relationship yadala asooka abeera kyali wange best friend nno. Kyali wange. Tubeera awo tutyo kubanga era yaraawo nnyo. Onsaba. Tubeera awo mu bizibu ambeererawo. Kati nga omuntu anyanguyira. Nga ebiseera ebyo olinayo abakukwana ebyala. Ebiseera ebyo boyfriend gwe nali nnyina ali tannyamba. Anemba mulwadde. Ng'omulwadde gwalina toteeka mu musajja ssente. Gwalina omugoye alliance. Shege. Kayinganzo ono kyali wange agezaako okuntangaaza. Nga sikola ki. My love is brain. Nga nze sibiraba. I know. It's very, very good. Naye namala mukwatira mu nsobi nfuna nga 3. Nemwesonyiwa. Mbeera awo ng'ono wangumyagumya bw'atyo mpola mpola. Kikwatayo kiryo. Kumba azanyiikiriza akaliba. Ne kakwatayo akaliba ke. Naye kati nako kagenda kukata. Andi nze mbeera ndowooza nti kati engeri gye mwasooka kubaako bakyali nti kati mu relationship yammwe egenda kuba ya buwangazi. Newangala. Naye tewangala. Newangala. Eyo yali ewangaddeko. Banganga ki? Kuba nzikira twali tukyalina bato gwe nasooka okubeera naye. Nga tukyasoma. Naye tumaze ffenna emyaka 4. Kati noono ate olwakabadde nti ye byanguye okuggwa myezi nga 3. Naye mu bwakyali mwabulwamu. Ewangala osinga muba mwemanyi. Mba njagala kumanya taani mukyusa mutya kati. Nati kugambye okuva mu kyali mukyusa mutya. Mukyusa nawulira nga ng'omwagala. Otuuka ekisolo omuntu n'oba ng'omulinako feelings naye ng'otya omugamba. Anti kati engeri yaba yamanyira nga tewali kyali. Nanti naye muli abayikuinamu feelings. Ate naye era abakyala. Oshegera kati nga tunabeera ne secret nga buli omu alina feelings eri munne. Secret nansanga n'abavubuka mu kyuma nga bankwati. Omulaba yabeera ng'omusanyufu oshegera kati walaba nga bakutteko reactions nezikyuka natambula nafuluma n'agenda naawe omusanga n'akawala ne tukunyiga mu muli era nakulaba ng'oshegera n'otuuka mu naye ekiseera n'omugamba naye ebyaddala nagudde mu love naye abamu fine bakuyita kubanga omuwala oba weekwanidde musajja naye nga si bwe kiri just eba feeling omuntu oba ozudde naye n'otuuka ekiseera mugamba nze buli wenkulala n'eggundi mbuba alali mbuba awo naye wakugambira nti amazima okulima nti kubi nze mukujja nali nzize kukwana naye size nga kyaliwo naye nekikwatayo naye nga bulijjo nti okugamba naye nkwagala bwe nkulala n'eggundi nga kukwati yakinkosa kale ne mwesoti nga mwekka na mwekka n'ebyo bitubikyuka. Ndaba ebyaffe byali byange era twatuweesera nga twebubira.
Ne mwegamba mutani yasoko gamba. Yangamba. Nakera nange kyembadde njagala. Mazima. Abakazi mulina enkola eyo mulwawo okwatula ne weekunya n'omuntu ng'omwagala nga wamuteeka mu position nti tolina kyoyagala gy'ali nga naye atya okuddamu okubikugamba. Ate nze nyege gye nneekambuwaza. Oba nfuna oli wekka nno abakazi abasinga nno babikola era abaatula batono osegeera. Kati ze mba ndaba kati nkugamba kumbe ebyendowooza si bituufu n'oŋŋanulaawo era abasinga engeri gye baatulamu ogimanyi akugamba bugambi omanyi ndi stress kati badde bakyali ebbanga kati mwena mwelinako feeling teri agamba munne olina ewuwo naye alina gy'abeera nakubira oba nakuterako message omanyi ndi stress tinjagala kujjako eyo of course ekibeera mu kiro bugenda okukya nga muli mwami namusya nga jemisana Tatani mama. Nga bali tatani mama abadde bakyali in the morning. Yeah. Into yankama. Abantu bonna mu nsi baba beebuuza. Abasajja balemwa nnyo abakazi. Abantu baba beebuuza. Abakazi mwagala ki? Nga tugenze ku laavu ng'ojja ku bino byasende biki. Kiki ky'obeera oyagala omusajja akole like ebintu ebiri general abasajja bye batakola. Abakazi ebiseera bizimu mugamba mbu obuntu obutonotono obulema abasajja. Muba mwagala ki? Naye kati nze kankubuuza. Omanyi omuntu akwana n'amaani aliyakitinga nga kati gw'omwesibako bakigambe bwe nti kati ozze onkwanya. Tumaze ffenna omwezi gumu nga tuli bulungi onkubira biki nenkubira ne tugenda awo tubiki. Ogwokubiri ogwokusatu n'otandika era kuba emirundi 3 okuba gumu nenkusindikira message n'ogibutikinga enkeera n'onkubirako luli tofuba nenkukubira olwo tegufuuse gumu era ngamba nti oba nkusandire wanga eri ofuya tugende out tekyali yadde kati ne bwe ntambula naye kukuba ng'olaba nkulabisa oyagala buli omu aliteriye. Naye ekyo kigenda otukaabisa ebisinga naffe abasajja tuba twagala input yammwe. Olaba bwe nzija ne nkukwana tokindekera nzekka nti olw'okuba nze najja gyendi nti nze nzekka alina love. Naawe bw'oba okkiriza n'ogamba nti relationship ogiyingira okkiriza tomenya naawe input ye bayetagisa. Wemba nkuwa love naawe ginzirize. Naye mwe mwagala mubeerawo mulinga mbuzi oba tebakututte ku nsiko obeerawo kumuguwa ate ne baba bakutwala ku nsiko olumuwalira nga nyini mbuzi ye yakweguya bambi jangu tugenda olye bambi ate nga naawe njala ekuluma. Ate mba njagala ffenna tubeere nga tweguya buli omu nga yeeguya munne. Agamba buli omu yeeguye munne. Ate yali input yange nze nkoze paati yange nenzija nenkwatulira nenkuyigiriza n'okuyigiriza kuba nkusanze si byolika ebyange nenkuyigiriza ebyange naawe n'otandika okunjagala. Oba nompa omukisa tweyagale. Naye ate gwe n'osigala ng'okyalinga omuntu gwe nali nga kakabuka sokwana. Ate kati ate awo tuba tetweyagala awo oba tewali laavu. Ate kati mu ekyo kye mubeerako n'otandika olaba mbu ate gayi ate alinga nze mweguya aba takyuse naye aba ayagala oplaying epaati yo. Nyogo katumanyi bavubuka be Uganda. Naye koli mu nsi yo. Naye era kirabika eno world order tekyali naawe. Josephine abakazi baagala ki? Nze simanyi. Mwagala ki? Kyemanyi kikino 50-50 abakazi n'abasajja. Naye abasajja be sijjagala abasajja be Uganda wabula abasajja omutamanyi kye mwagala. Ebyaddala. Ogenda kulaba nze onjagala olaba akalala olulabeka Josephine kayitawo olulunkane. Ekibeera we. Gye buva ne gye bulaga. Tetulina njawulo n'abasajja era ffenna we yaiko. We are not. Omusajja tamanyi kyayagala naffe abakazi tetumanyi kye twagala. Kyenjagala nkimanyi. Kubanga ongamba nti omusajja ayinza okutambula n'akulaba n'atambula wala n'andaba. Naye gye buva gye bulaga gy'otambulira. N'abangi ab'enjawulo. Bandaba nange ne mbalaba naye tegeeza nti bagenda kubaza nti mbaagala. Naye kyenjagala nkimanyi. Olaba bwe mulaba nga ffe ababuukabuuka olumu nyinza okujja gy'oli
nga nina ebintu bitano byenkusuubiramu naye ngenda okusaba okulula ng'olinako 2 ate nga mu butuufu ekitono ennyo nandyagadde omuntu aweza 3 wakiri ekitono biri ebibiri so bigumira ebitaliwo naye ate oba olina 2 nobitetenkanya oba olina 2 3 biri biba bingi nnyo ogumiikiriza osegera kati nsobola obeera naawe no buli omu alina buli musajja alina abamu bazita principles oba ebyetaago mu muntu kati njagala ogeza ebyekisiru ennyo oba bimutwala ng'ebitalina n'amakulu ate nga byebisinga amakulu omusajja asobola okukwana omukazi nga bwamutunuulira bw'ati amulaba ng'alina enfuli amulaba ng'alina amazzi amulaba ng'amanyi osikina amulaba ng'awooma ebyo bimeka otegedde then ekisembayo nga muyonjo mu buliri otegedde kati agenda okukuggyako fine weero osobola okuba ng'omanyi osikina naye oba tolina nfuli ng'oli muyonjo ng'okomaawo kati ate naasigala ng'anoonya ow'amazzi ow'enfuli n'okuwooma kati ebyo nga gwe olabika bulungi wano kungulu bwoti naye nga buli wajjukiramu bw'ati mu buliri 5 byeyeetaaga olinako 2 n'asooka n'akubeezaawo olw'endabika y'okungulu naye ng'omutima guwankawanka okunoonya waakiri alinayo ekimu kiri ekiweza ekyokusatu ky'otalina ng'akigattirako yebbali gwakufuna ebyo nkuwadde ebyekisiru ebisembayo otegedde naye buli musajja alina byeyeetaaga ku mukazi waba amukwana first of all tusooka kuba bifaananyi ng'otunuulira omuntu noyoza kati oli omusajja asobola okulaba bw'ati nga ku 5 byeyeetaaga kuliko nnyashi kati nga olabika bulungi naye nga tolina nnyashi nedda ngambye bugambi bino byonna njogera bya kisiru ate waliwo abataagala nnyashi osegedde ate nkugamba nga ebisigadde obirina naye ng'obulagaki kabina nnyashi kati gwe n'akubeezaawo naye ng'alina jjajjo wa nnyashi yekka nga yamwagalako nnyashi asobola n'okuba mubi nnyo naye nga nnyashi ye nga obwongo bwe bujjayo nnyashi ne bukugattako ne biggwa kati gwe n'omulaba ng'abuukabuuka abatabuukabuuka kikulaba ojjeyo akasaabe Josephine koze byoleta nnyashi mbadde esaagamu actually sibadde serious naka ansobedde nze webaba banyinyonyola kinga n'omusomesa we yanyinyonyolanga najja balajja piri barabongo bonna n'abajjayo ensegera nakutuusa paka ku nkomerero ya story naye kati njagala story yo ya nnyasi Josephine abasajja balina ebintu byagala mu bakazi ebyekisiru nange mbimanyi byakisiru genyini naawe okimanyi byoyagala alo byotukako n'olya nti kati amabuuzo gye mumaneja bulaga kiki kyemwagala mu nnyasi nze mupe ansa wanange kati kaŋŋambe nsobeddwa akantu ako mukakkaatiriza obedda nsirise ng'ebyo byogambye kati nnyashi oba ojagaza ki kati nedda kati no kankubulira ekintu kirala osobola osanga omukazi ng'alina nnyashi ng'ayasika ng'alina oluzi lufuka omulalotti ng'akola buli kimu naye nga tamanyi kiisinga eyo tanofu kyetugamba eyo tanofu nga ye oli omusajja ng'ekyo kyayagala nze mba saagala nze saagala mouth to mouth ompaaki nze kyeŋŋamba wamakiri bwekiti nti okwanye kale nga bwewagambye ebyasoose nti kale byonna abiyina nokisinga amanyi kati nnyashi oba ojagaza ki abajagala era balina ensonga zaabwe body shape twagala omumanyi ndabika kati badde ngenagerezako olina yakyako no kyetutegeeza nanti kiki kati mukazi yuyo kati eyo yakula bubi nedda talina nnyashi kale nene naye era gyalina buli kintu kiriwo ekiti kati kankunyonyolemu mama yampa chips ne figa ekintu kankubuulire buli muntu kasita aba mu style ye ng'era ali okay
nze as long as buli style gyontwalamu yonna nzijayo nanti abasajja basinga okati kamabi nanti yetuganye amabi namwe tikagaweerere anti kati kyekiri tugamba nti waliwo omubiri gwolaba ng'ekituufu gulina obaako nnyaasi ng'ogwo omubiri gwe tegulina nnyaasi tegukola okategedde kyenkugamba nobeera gwolaba nti yes omuwala ali potable ngera yina omulaba mu butuufu yeye era nga yeye okitegedde kati kishobo mwagalamu kati oyo wemukwana nga nsazeewo kumukwana nga alimu era kitegeeza omutima gwagadde ekyo okitegedde guba gwagadde ekyo naye kati nti waliwo n'ababuukira tetugaye waliwo n'ababuukira obubuukizi ebitambula nga bagamba nyashi nga buli omwe mulimu ababuukira ebitokota ekyo nakyo kibirewo ng'okimanyi okimanyi naye mulimu abagamba nti nze njagala nnyo simanyi ne bakuba akatya bali naye nga tamanyi kakuba naye ng'akiwulira ekitegeera nijja sobola okwawulira mu mboozi gye banyumya ennyo mwekali okitegedde era waliwo n'atasobola zikozesa enfuli nga weziri nga tamanyi ngezigenda kukola naye ng'aziwulira okitegedde kisinziira gwe kumanya kumanyi ku kintu nti wadde obuuza kyenkya nnyashi kajja nnyashi omukao kati olaba omubiri gw'omuntu wakulengera wali abalaba ennyashi era wabeerawo ku sayizi yo kiba kiggwa naye kati gweoyagala otambule mu kkubo nga kituufu ku sayizi yo nga tukubala kuba muserebende ate wemba kyenda tetuganye naye si kugamba oli ayagala ku bode yo engeri enkula yakyo okubanga kyekyo kyalaba nyashi erina okubaako ate lwaki obunkwana nga sina nyashi anti kati alaba ebiri waliwo ebirala by'olina kyengamba tugambe nti byo biri eri kale nza okuba nga tusaba biraba n'amaaso mu kusooka naye nyashi yo oba ogiraba kati lwaki oba wali onkwana nga tesina nyashi ate gwe gyoyagala anti kati ayinza okuba yakulabye ng'ebirala birikiriya anti tugambe bitanaba biraba abaana tusaba biraba kale kyegamba for the first naye nanti nga wakutunulako omutima gumugamba obirina awulira ati wadde kali kabulamu naye nga yawulira emirembe agikufunyeemu kati lwaki oba onkwana omwana kimulemye kinyinyonyola nakyo kati lwaki oba onkwana nga tesirina nyashi anti ebisigadde siniya kyeyakugambye nti ebisigadde alaba kati kagambe bire example zenakuwadde size decidingira buli choice za musajja waliwo abakulembeze ekyo naye omusajja kati bwe nabadde nze nkunyonyola nze omukazi gwe nandyetaaze kikye nandibadde mwetagako nsobola okutunuulira bwe nti ng'okkusa ki amaaso gange ng'osanyusa omutima gwange ekitegeeza feesi yo kyekisookera ddala ekyokubiri olusi kisobola okuba ku kkala oba ku height oba ku size like oli munene oba oli munene otegedde naye okasawo obanga okusse ng'amaaso gakulaba yes kati okukudde mabega bwe nti nsooka enningize oba olina nyaso ba tolina kusooka kiwabudde otegeera then bwe mala okusiima bino nga ndaba biweerako then ate ngenda okulaba nga tolina nyaasi nsobola okugamba naye ate ayina biri byensosolaba ebyo mbyagala otegedde kati kibeerawo awo nga byo byakungulu nga kisose kutuuka kagenda nawe mu buliri omanya nti oba wasika oba tewasika otegedde nti bingi nnyo abasajja bebasooka otunuulira basooka okonsidalinga okimanyi omusajja asobola otunuulira omukazi waati namukubako smile yokka bweti ng'emutemula omutima gwe n'ayabikayabika yenna nagana ne omwana ono buli wakola ekintu bwekiti okitegeera ebisale soga nengaga ne wakola ekintu bwekiti mwana mpulira nga n'owaba ayagala kukyawa ne buli wajjukira ekyo takukyawa okimanyi abasajja wali abasajja ng'atunulira omukazi emimwa bw'ati n'agamba ejje emimwa gye nnonyanga bulijjo temwena kwekubageza toba omusajja yagamba olumu yiyandye katogo asegedde namuddamu nti obutagavumba era wali eri omusajja we bagambira nti olaba abasajja b'ebitiibwa ng'ate bali abalema ab'okukkubo kategedde oba balala yamunoonyaako ki kaakati mu bwongo bwe Sebata yayimba waawo nnyo n'agamba nti awatakkuba totunulawo obwongo buteeke kuwakkuba
bwogende mu maaso n'ekijjulo. So kati ebintu bingi naye ng'ekikulu kya byonna mulina engeri gye bakwatamu omusajja kikulu. Engeri gye bakwatamu abakazi nakyo kikulu. Naye nga abakazi beetaga bakwata batya bayita Josephine abakazi mwagala tubakwata nawo ansa yaawaawo naye nga laba ekisookera ddala omukazi first kyatondwa nawe kati munange enaku zo mwafuuka basajja ansa yaawo embuzi nowadays mwafuuka basajja naye nga ekiri mu nkola entuufu omukazi tetuganye omusajja alina okugira naye omukazi mu mbeera yonna olina okuyiga balina okukwata omwami mu mbeera yonna ate olina okuyiyayo ku nsonga ezimu zolaba ezisobola okusigaza omusajja nga wafuluma nagaya na testing agamba esijja kuddayo baba batose kuloga bulozi. Josephine wali olozeeko musajja Nedda ono kyayogerako abanga agamba baba bamuloze bulozi. Kubanga omusajja watuukira okulya ebbali n'agamba eyo siddayo bw'oba muloge oba mu kirungo kika kyekyo. Kati awusa ensonga ze twasookeddeko zonna abadde taliwo Josephine like oyagala kunyiiga si kunyiiga engeri secret kyatogeddemu bali mukola bubi omwana oyo nze nkubulyamu ekintu kimu Josephine era yanyize Josephine ova mu kamera obadde Josephine alina byalowoozezako era alina we yagambye wano nti embozi mukiveeko ndowooza ng'emutwala ebirowoozo. Okikkiriza nti ku bavubuka bonna abaali bakulidde mukama we alina kyagamba akantu tekannakola alindemu gira okuma nze jjaka kola tulu nga gwowulira kali kusaawa odde kali eri kali mu converting weole baddekawo ku basajja bonna bakulidde nogana naye basajja bana at least ana abandidde naye n'omuyaye yandiya ngero kiwulira muli eri ngola kyanjawulo ku kyabalala kategeda ezo moments eziggaana olumu nga omuyaye omuyinza wamucyankana ne mukola ki ninga wootuula otomwerabira kiva ku ki kiva ku ebyo ebintu ebiba bibagatta ebimu by'oba olabako mu mutwe gwo nga byakuyingira naye ng'omulala asobola okukwana nga badda kwa kyakwali n'omutebe n'omuta nga tolina time n'omuteera nawo nga toyagala nammanyi naye ng'olyogane wana kaboyo oba kiki nga womuleka lootuulawo n'olowoozaamu n'ogana ne banejjukira bino odda wali tekuba kuloga kiki kye tubadde twogera ebirungo olikoze otya ekisenge kiri kitya Josephine kyali kikutuseekoko like boyina akusigala mu bwongo oba nze omusigala mu bwongo anyizeeyo omazi kyali kimbaddewo koko wasadu n'erinnya alyogedde gyali mukyawuliziganya katono ne bagamba nti tuggyemu evaayo azima atuleka gomunyiziza nkoze eki kuba olabadde kibadde tukuma ekiboozi kyaffe sogenzereyo nze siri munyiivu banange nyizo banyizizza omuntu naye olaba ffe abasajja bitubaako nnyo newebaka n'omukazi baba banaakusigalamu nga waitoli nga mu butuufu oba ogenda ku mukazi omulala osooka kujjukira oli okufuna feeling kale kwegamba nga yafuka kirungo mu kulya abalala naye ekyo kibawo nga wamuleka naye nga ate okufunirako feeling ng'alimu alina kufunako segeera kyekyo kibeerawo oli nagamba nti mwana erya ddala sigala genda ng'oli akkuse nga ye awulira ddala wakufuna gwe n'akukwatako bwe kimu kiggwa ate abayagala ki Josephine wali ogumiddeko omusajja nga talina byoyagala naye nga wali awo nga ki simanyi byoyagala
Ama abakazi mbamanyi muli ba perfectionist olaba onyemu awo tekasangika tamala gasimaluwa naku zino byononesemu mpozi baagala sente buladi era kati oba ogeyogala kwana mwana w'abantu waki nga togenda nga tosobola kumanya nti nyina okulya kyetutegeeza ekya sente tetutunulira ku nsonga nti toli tokoleki nolwo kye bayita ogamba nti oli waaba ataddewo ategedde money is love. Iyo se yange Josephine iyo love chechi nze mwagala nga wali ganjira mbeera yo bannange money love Shero manyo musajja ajja kubuza lumuntu oyagala sente meka wakatanto banga ina choyagala mu sente ekicho tonda nti bwemba ngambye nti nkwagala era mba nkwagala ng'oyinamu wengamba nti nkwagala kitegeeza oyagala mane oyagala muntu kandi kyeki kyagamye siniya nti omusajja ajja kugamba kati saazo tugeze waliwo atuwulidde n'agamba omuwala oyo yagambye ayagala ayagala meka eyo nkyanjawulo kati kyetegeezezza bagasi kyotegedde agenda vavuve mu bbanga azikuwe nti nyabo zizo sente anti nze kyakugamba kii kino nti wemba ngambye nti kale kyegamba nti omusajja gwenjagala ng'ayinamu kitegedde naye nga sigamba temukola byammwe ne muba nga muyina anti okubaamu asobola okubaamu ng'alinamu ezizeze mumala njagala ng'alinamu ezitumala ebyetaago byo ki byewandigambye nti oyagala omusajja abituukirize oba abikoleko ne sente anti twandibadde tulowooza nti maybe oba oyagala ez'enviiri sente ezenjala sente ezengoye sente zengatto sente abagambye ayagala sente yani kyekye tugambye nti omuntu ye wajja ne sente gugwa teguggwa naawe kati olwo sente ziba zitugasa sente za mugaso anti gwe kyegambe tokitegedde ensegeeza gugwe emmekeyagala sente meka nti njagala emitwala nti onjagala nga tokimanyi toyina entegenda batta zembalaba kati ogeragera nnyo otya kati kankubulire omuntu ng'agenda kukwagala ajja kujja kwagala naye waliwo kibayita ekiwa omuntu apata ti nze nzija gy'oli nga buli kimu okulembeza sente oba toyagala nze sente zoba oyagala mba nkwagala ne sente zo waliwo omuntu asobola okuba nga alina sente naye nga mu mbeera gyanajja ayagala afune patana ng'akimanyi nti tweyagala ebisigadde ng'ajja biteekamu naye nga tagenda kuva enajje ng'omulala wanajja ngera wembiraba oli olubutuuka mboli olubutuuka abantu bajja ne batuuka oli n'agamba oyagala ki ja tugende bakuwe omulabira abasente kirabika nowaliwo someone asobola okujja gy'oli naye nga ye kyayagala tayagala ng'obe nga ensonga yokulembeza ekya kale ne mu mutima ekiba nga kyekirimu ngakusaidiya naye oba nga kyokulembeza abasajja tera balinamu enjogereza enjawulo lwakuba temuzi wa budde omusajja asobola okujja n'agamba omuwala oyo wampaako muwa sente zonna zayagala then omulala n'ajja n'atakyogera bw'atyo naye ng'ategeeza ekyo kyennyini naye nagamba omuwala oyo n'anjagala yinza omukolera buli kyayagala kitegedde ffenna twogera ku sente bati tukyusiza ebigambo at the end of the day tulina ettageti ekya kumenya kaakati nze najja lumu obutayonoona budde how much tukole ki tugende ku kisembayo oyagala sente nanti kati nkugamba kati kigasa ki okujja n'ondya nga toyina sente nompe kale kangiza n'ondya nompe emitwalo ebiri naye ng'era obadde yagala hitaolya ze nandya nampa sente sekiteera nga byonna kyekimu kati ogenda n'aliwa era ngenda nampadde ebiri no owana oza aba mpadde naye kati gwe kigasa kyokujja n'ondya nga toyina ate era nomalira n'onsuulawo kati awataawo ntutte ku kibuzo ekiddako kati wali ogenze kwa boyfriend fezo tuziyita awe wali ogenzeko kwawe kati kwawe awe yeba yabbeeyi ki wakati twogerera mu boyfriend alina sente kuwakkiriza awe yeba yabbeeyi ogendeyo nga wakula essimu n'agamba jangu
ate tutya twetaaga ojafuna n'omusajja wano oyinza omufuna nga bikola oyinza omufuna nga biguggwanze nkubuulira aba wayogedde ekyamukoonyo wano ekyo wakyogedde oba musubiddwa akaboozi kangi nange nabeddala oteekedde kubanga olina kyewayogedde era kyewayogedde kyanyiziza Joseph waliwo yaŋŋaanya ebintu nga bibiri awo nga ngenda maaso n'okwogera olaba naye munaye mu bulamu olina okubeera free ekyo ekyaddala kubanga olaba buli wobeera ng'oyagala ssente olina okuteeka by'otunda ku mudaala exactly nze seetunda teri agambye nti weetunda naye olina okustatinga purayisi yo njagala ssente ayagala okumpangisa nze ndi wa ssente era wenzijja ne ssente kola ngamba kange nima ebirime byange mwogo wuuyo eridijje tukumanyi gwe mbadde tukyagamba nze mba njagala ne manya nti omwana ayagala ssente nenkwata ekkubo ne ŋŋenda ne nnima enoga ennyanya zange obudde bukyali buno abaana bano naye Josephine akwetaaga kufuna atya we ku namba y'essimu tusome abantu tutatijirawe amakigani akwetaaze Sheila abakwetaaze 07 kale abeetaaze Sheila munkubire namba njirina naye njitunda abanneetaaze nange basanga ono omwami bankubire abeetaaze ono munkubire namba yange yo yabonaabona dda munkubire yange nange namba ze naye ankubira oyagala Sheila nange njagala ssente nga nange bwe bakyogedde nange njagala ssente ate nga bakwetaaga simulyamu ssente nze nkuguza namba ye ate kati kyeki eyange togitunda zigabe bugabi ngabe osoka kunsaba nga nze tonnagiryamu ssente soka kubuuza nze nyinyo nti njigabe nokkiriza at the end of the day bye mugenda okwogera ku simu tebinkwatako sibimanyi kwanze mba njagala kimu namba yo bosaze weegende wano weevudde naye abagagga bange tobakalubiriza nnyo baba bazze bateera baba banjotera ndaba sini yajalaga balina kigambo kyengenda okwogera nera kyekimu kula okubiri waki temubulamu neka off nze kola kale abatulaba sokotule osiibule abantu abatulaba emboozi tujja kujongerayo tekomye wano lwakuba leero obudde butukutte naye kyonna kyekiri ebirowoozo bye muwulidde tebiri ku ffe ng'abantu abadde boogera biri ku bantu bonna tubadde twogerera enijeno era nga tubawa examples so bw'olaba la video eno subscribinga likinga sharinga wereza muno link mwebale nnyo abasubscribinga n'okubangawo ne muwuliriza emboozi zino ezirina amakulu zirina amakulu awo mbagamba ebibuuzi tebirina makulu but thank you so much big up on yourself